gumiikiriza mwami Muyingo gwe wakozesa amaanyi ojjewo maiti bazadde kutuuka ekyokubiri crime scene gy'ogamba nti omwana yafiirako wandibadde ogireka eri open tusiŋŋane tweprovingire. Kyokusatu essomero lirina kamera, lwaki totuwa ku footage w'omwana bwe yatambula ku olwo olunaku? Ekirala gw'okimanyi nti amasomero mangi omuzadde afa ne baleeta bbaasi ne zijja okuziikirako omwana, naye omwana yafa newadde kusindika prefect on behalf of the what of the student, wadde okuleeta ba classmate be, wadde okuleeta ab'omu ddoomu babadde asula nabo baziike erishama. Kiki kye mukavalinga emabegaawo abaana bano obutatubuulira obutusemberera? Nkugambye dormitory master tetwamulaba wadde okunyega. Principal yayogera akwasaganya amasomero ne headmistress niye mu mbeera yonna gye twalaba ku ssomero baali balina nabo kye bagatta ekitaggwa. Shama yafudde, twamuziika ku Saturday. Kati olwaleero lweweze, olwaleero lwa Sunday luwezezza wiiki emu n'olunaku lumu, z'ennaku 8 okuva omwana waffe lwe yakola ki? Lwe yafa. Mwami Muyingo nga director, oyo omwami gwe mulaba yeesimba emikono, naye era akyayagala okudda. Bwe bamukubira essimu ku kyalo nti waliwo afudde, omukulu oyo kimanya Ssebigere mu ngatto n'agenda n'aziika. Kubanga aba genze mu balonzi. Okimanya akuba essimu n'awandiika n'obubaka obukubagiza. Kaakati tubuuza, Mwami Muyingo nga director ku capacity gy'ayina yabulwa airtime amala eddakiika emu bweti okubira ku bazadde kale abakamfating tibannange kibi twakoze rosi oba kibi bannaye mugume naffe tukyanyonyereza ekyasse omwana waffe ekituufu. Mwami Muyingo takubagizanga abazadde wadde kino nkyogera asina kye nnimba. Mwami Muyingo yasindika principal ne headmistress ate baatuuka leeti ne baleeta ndowooza balinga batuddiza school fees za ttaamu omwana gye yabadde asasudde kubanga yali tabanjibwa, ne baleeta amabugo ga $2,000,000. Kati ate ngendo kikubamu $2,000,000 ze zikubagiziddwa, $2,000,000 school fees asasudde wa 2,800 balekera nayo $2,000,000 ze zoogerebwa mu kapapula wali nti omwana yeserwa $2,000,000. Kati mwali mutuwali kavale tuziwe omwana oba ze zaali zimuleeteddwa. Amabugo gali nomo obimu olumu tugenda na kale naye 2 ze zoogerwa ti omwana ze yali asabye, 2 ze zikubagiza ezivudde mu ssomero. Ogenda okulaba nti ebintu biri mu okugatta ewamu. Naye mbagamba ekintu kimu, ono omwana tajja kufa yeefiire, amazima gajja kuzuuka, amazima gajja kukola ki? Ne bwe kinaaba kyetaagisa FBI nga yenaanoonyereza mu nsonga eno ng'eva mu America okufuna obwenkanya, oba CIA oba ba special investigator bonna abasoboka okufuna, oba bava mu Isirairi mu kufa kwa Shama, kale kabeere ekyokukwasaganyizaako okusobola okuwonya abaana abalala, okusobola okuwonya kati kubanga ye tetukyamuza. It's all about to save others. Kubanga bino mbiruddemu. Mwami Muyingo oyo obudde waliwo gwe yayogerako naye n'amugamba ngenda kwogerako bakubire ku ssimu ne tukyongerayo kyova olaba era tetwayagala kujja mu mawulire ne tukiwa obudde era yakyogera lwa
ku Monday nti ajja banoonyaako. Up to now wenjogerera it's a Sunday tannalabikako era takubanga ssimu but tekikyakola makulu kubanga nga ye omuntu omukulu. Era nsaba Parliament on behalf of our beloved students omuli Ministry of Education bajje batubuulire si kuwaffe kubanga si gwe mula si kyekyandibadde bamuli ayinza okugamba lwaki owaffe nenga abatuuze nga basaba ba citizens basaba Parliament yaabwe Minister ekirungi wa Education atuwe standi ye ku mbeereze nga abaana bafiira mu masomero nga sirirye yekka naye atuwe tusobole okulaba nti tusevinga abalala ku lw'obulungi bw'eggwanga. Ekirala Minisita w'abaana n'abavubuka Mwami Balugahale yarespondinze kuki Balamu yarespondinze kuki alaba birabe abadde ayatumuwandiikire naye ebbaluwa ku bino bya ggwanga si byakunoonya kubanga era sijja gibamuwandiikira tetujja gimuwandiikira naye ebitongole ebyo by'okwerinda CIDs tubasaba nawadde ono mugambo oba munene no n'owuwo oyinza okuba gwe okyasirise owuwo enkya n'alugenda. Twetaaga ebitongole biveeyo Parliament nga yeesaba omukulu oyo Mwami Muyingo abawe standi kubanga abantu ekitta abantu kibeerawo wano Parliament tebateeka enninga kuba security tebajja kakati bwe kiba ekitta abantu ne kino kiringa kitta kubanga mbabuulira amazima omwana ono teyeetuga. Kakati nkuzaayo ku mochari tutuuka ku mochari nga maiti bagirese baatukkiriza twasaba ne batukkiriza ne tuyingira. Omuntu ekintu bwe kimutuga ndowooza wandirabye marks zino we kimunyize Elishama yali talina kintu kimunyize mu bulago kubeera omuntu waba yeetuga atuuka n'olemererwa ng'awulira obulumi n'ayagala ataluzinge. Emikono gya Elishama gyali straight twandirowooza nti ne bwe gyandigenze Kabangali twandimusanzeeko nga gikoze eki gikutte mu ssuuka emikono gyali straight. Omuntu bwe yeetuga olumu yeeyonoonera. Omwana waffe yali talinaako wadde kintu kye yeeyonoonedde wadde okugamba nti oba yeefukire oba yeeyonoonere oba yeeka amalusu. T-shirt ye yalinka omanyi okuba ku T-shirt nga bw'olaba kabbaaji kano nga ke kantu akaliko kalinga ng'akootulusu. Omwana waffe yali akaze nnyo okutuuka awo okuba nti tasobola kuvaamu malusu gakulukuta kulaga nti yeetuze. Tukozesa ku bwongo mwaliba abo abalala bulijjo bibeerawo ne batabigoberera naye we are not ready okuleka nga tetufunye bwenkanya buno. Tetusobola kugaana kufuna bwenkanya bwa Elishama ku lw'abalala abasigaddewo. Nwanirira kati future eddako oye yagenze nkugambye bwe twatuuka mu mochari essuuka yali ya white essuuka eya white nga bw'ogimanyi ng'olengisi yaayo ndowooza eva wano mpaka wano naye ng'ekifundikwa kiri wano nga balaga kino kye kiri mu bulago ekirala paati nga balaga balina we baasaze naye nga essuuka ya mugo yaleeya nga yeezinze bweti gye balaga nti yamutuze ng'essuuka teyeezinzeemu wadde amavuunya tiyabadde ekutte maiti. Okitegeera ekintu ng'ekistrugglinga nga kyenyize essuuka yali teye wadde okugamba nti yastrugglinze nakola yadde ne ka stain nti yaddugala because it is a white. Omwana wano we yateeka engalo nti oba omwana we yakola ki bannange. Era kituzza ku kiri ekibuuzo because ebibuuzo bingi nze njagala kumanya wali ku Katanda because distance okuva Katanda
paka ku siiringi omuntu waaba agisebyeyo neyeetuga jjukira omuntu alina okulengejja ekintu kiri mu motoga ate omwana yali muwanvu. Akatanda kano distance eyo okuva wali ne ku katanda aba yeetuga atya? Mukazi wa tebigatta, amazima tebikola ki? Tebigatta. Wakati w'okusigala nga tunoonyereza ne gavumenti okukola ogwayo. Mwami Muyingo ddala bw'abanga amanyi nti essomero lye terina kye limanyi, tuddayo emabega ne tugamba miidiya ennene buli gwagiranga mawulire makwate. Ne Mukama yeebale neeyanzanza abantu bonna betuludde nga tulwana eddembe ly'abantu abalala olifuna n'abali concerned bonna aba media mwebale, nawadde waliwo ebibadde bitali birungi nga nammwe mwogera mu butamanya nga bwe mubadde mu bisharinga nga mbadde temumanyi, munyambe musharingire ddala bino ebituufu. Ate nze nange ayogera sijja kugamba nti ndi so safe kubanga manyi bakulu abo balina capacity ne Mukama yakuuma, naye sisobola kusigala nga nsirikidde ebibuuzo ebyo ebisiiwa eggwanga biddeyo. Nsaba naye mumutunuzeemu kamera Dokita Muyingo abawe sitandi yaabwe, Mukama nga ye mubeezi. Nenze manyi bw'aba ddala nga talina kyakweka ajja kwogera, bw'aba kyalina kyakweka tajja kwogera kubanga n'obujulizi nze nkubulya ntuuka ne ŋŋamba bw'aba yapapa okutuuka awo egyo emizannyo gyonna gisoboka n'ogikola. Omwana ne bamussaamu essuuka balage nti yeetuze naye nga waliwo ekyaliwo.